Kyova abasoma ennyo abamu kubo be bavuddemu ba super idiots abatambuza homosexuality. Kizibu okusanga abeeri ewaffe gye nava, kizibu okusanga abeeri mu kyalo ab'Ekasanda ab'Ebugerere nga bali mu Bisiyaga. Abali mu Bisiyaga boogera Luzungu, bawandiika bulungi nnyo, balina zi NGO, basoma ne bafuuka ba idiots. Diguli tegaana mwana kufuuka idiot. Yogera n'omwana alema okulooza nti okusoma ge magezi. Neyogera n'omwana ategere nti yeetaaga okusoma mu mulembe guno. Ayige IT, ayige science, ayige art, ayige omwana mulage emigaso gy'okusoma. Ate era omutegeeze nti okusoma tali mu kusomera gwe. Naawe lwana oleme kumusomesa bibyo. Abaana bangi tubasindiikiriza mu byaffe. N'omutwala kati neegerezeeko. Omwana osobola omutwala mu theology n'asoma diguli n'agifuna ya theology n'eyokubiri naye nga muyete muli mu mubuulizi n'akamu. Fuba ovumbule omwana wo kyasobola ekyo kyaba asoma. Bamuwa obukugu ku kintu ekyo. Omwana mufuule mukwano gwo. Point number 6. Abaana mugabane nabo. Mutegeere ebirabo byabwe. Omwana ogenda n'omugaana okuyimba nze we nakulira. Bakukubira okusamba omupiira paka amagezi gali kujjira. Buli lwe bakusanga mu mupiira nga wagenze ku ssomero bakubuuza wajja kusamba mupiira oba wajja kusoma. Naye olwaleero enensi bangi abagifunyemu nga bafunidde mu kirabo. Ate nga Mukama yakyogera dda. Engero 18 olunyiriro lwe 16. Proverbs chapter 18 verse 16. Bible yegamba bweti. Ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu. Gwoyinza okunoonya pulezidenti w'eggwanga lino n'akubula. Okubula kwennyini ng'ate abeera mu Uganda nga tavangamu. Omwana n'agenda n'adduka mu Olympics. N'ajjayo omudaali gwa gold. President yanoonya appointment ku mwana. N'anoonya committee. N'agigamba oyo omwana bw'akomawo ayitire wano mu State House tuliyeko ffenna. Amagulu ago g'olaba galimu ekirabo. Emikono gy'omwana wo girimu ekirabo. Noonya ekirabo ky'omwana wo. Guno omulembe njagala muguyige. Oyinza okusomesa omwana ebyo ebyafwa naye nga yandisambye mupiira gwe yandibadde asoma. Kati omwana yalya ssente z'omupiira bamuyita ateta. Si oyo Kooki Wasero yalya ssente z'omupiira ng'agusamba. N'amala okugusamba kati alya ssente za mupiira kugukookinga. Ekirabo omuntu akikaddiiramu. Zinedine Zidane yafuna obutuuze Bufaransa. Nzaalwa ya Algeria. Zinedine Zidane yafuna obutuuze Bufaransa. N'agusamba Bufaransa. N'agusamba mu Real Madrid. Kooki ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Mukebere ebirabo abaana bye balina. Abamu basoma ne bigaana naye ng'ate alina ekirabo kyakola obulungi. Ng'ate gwe omukuba naye nga nawe okimanyi wasoma ne bikola ki. Ekyo gw'okijjuzizaako. Zuula ekirabo ky'omwana. Engero 18:16 ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu. Nyina abaana, nyina mutabani wange Levikson talina kirala kyalyako. Alya ku kirabo kye. Levikson ayimba. Nange mutabani wange mba munoonya nga simulaba nangamba muzeeyi buli lunaku. Nze nali simanyi nti Bannayuganda baba ne bye bayimbira lunaku.
ono aba yazadde, ono bayimbira lubuto, oli yawezezza emyaka bwe giti. Mu Uganda oyimba okuva ku Mande paka ku Sande, ng'ate olunaku olumu oba n'ebifo by'okuyimba mu nga 8. Omwana bw'aba n'ekirabo, yamba ekirabo kye kiseesebwemu, leka kumukuba. Help the gifts of your children to stir up their gifts. You never know. So many people are thriving on their talents now. Ebirabo by'omwana bikebere. Sente oziteeke mu kirabo, oyinza okwekanganga teweetaaga mutwala mu ssomero ddala, ayina agenda mu sooka academy. Abalala bantu bakulu naye basomeranga ku sponsorship lwa birabo, naye gye tuvuddeko emabega omulembe tegubadde mulabufu nnyo, nga bakukubira ekirabo oyinza n'okufuna enkovu emabega lwa kirabo. Maama akusanga obaka n'aga ndi jangu nakwata ku mukono n'akutwala n'akuba akabina ne kayulika. Wagenze kubaka? Bakutumye kubaka? Number 7, talk about obedience. Abaana bayigirize obujeemu buleeta okuzikirira. Obujeemu abaana bateekeddwa okugondera, abaana bateekeddwa okugondera abasomesa baabwe. Naye era nga bwe twagambe with precautions, agondera omusomesa ku biki? Mwana by'omusomesa yasiyaga omwana okuva mu senior 1 paka senior 6. Omwana omubuulira byagondera ne byatagondera, naye n'omubuulira byateekwa okugondera abigondere, akole waaka abeere muwulize. Ensi enoonya bagonvu, ne Katonda ayagala bagonvu. Isaaya essuula olunyiriro lwe 18 okutuuka ku 2. Isaiah chapter 1 verse 18 to 20 egamba nti mujje nno tuteese fembi, ebibi byammwe ne bwe binaaba bimyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe binaaba bitwakavu ng'ebbendera, binaaba byeru ng'ebyoya by'endiga. N'agamba bw'ati, bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi eby'ensi. Abaana babuulire nti okugonda kukuleetera okulya ebirungi. Njogera n'abaana kati nga bwe njogera n'abakyala, nga bwe njogera n'abaami. Wali abasajja abamaze ebbanga nga tolina mulimu naye nga emputuye yakugobya ku mulimu. Bakugambako noga nze tibaŋŋambako, nze tibandagira. Tebakulagira nga tokyakozesebwa. Abalala abakyala kati lwotegera nti wandigonze, ogonda ng'ogondedde empewo ng'amaka gakuva dda mu ngalo, naye nga wali kiwagi. Obwa kiwagi naye Katonda agamba ekitala kye kijja okulamula. Isaaya 18 okutuuka ku 2, bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi, naye bwe munaajeemanga munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Abaana mbayigiriza obugonvu nga bakyasobola okuyiga. In other words, abazadde bangi abaziise abaana nga tebandi baziise, naye ne bamugamba nti bamutidde naga nti nakimanya ajja kufa. Bw'oba wakimanya wakolawo ki? Okitegere kye ŋŋamba. Nabadde ndaba ka video ke nabadde ndabanga omukazi atabuse ng'atabukidde ebbanga amusonga mwenu amuga wamwagalako ki omukazi oyo mukazi wamwagalako ki? Mbuulira, simusinga obulungi, simusinga obuyigirize, simusinga byonna nga yasinga, naye omusajja ng'ali mu ntiisa
n'amwanukula bw'ati nti ebimu ku bye namwagalako bye bino nga by'olaba tamboggolera tandeekanira kuba naawe akafaananyi tansongamu tanneegezaamu kunkuba n'amulaga ebimulemye omukazi n'atuula n'afuna akakeeka n'atuula n'akkakkana naye nga akkakkana bikyakola kyafunye mujja we bw'oba toyize